Ndangise. Mukama yeebazibwe abooluganda. Tubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu nga tubalamusaako tubeebaza okugoberera omukutu guno ogwamu emyaka yakuzuukusa eyiye yatti. Baaka eminya y'omujja ozuukusa eyange eyaka naawe eyiyo njagala eyake. Olunaku lwa leero ntaddeko mu maka g'omukyala Nabukenya Shakira era nga nnyoniriziddwa ku kyalo Bulenga ku Mwenda. Kyalo ki kino? Kabalama? Kaagalama? Kaagalama oyitira ku Mwenda. So olunaku olwaleero wenkadde era ng'omukyala ono yansabye nange njagala okubaza Mukama tubeere byankoledde. Oyinza okuba oli nga Mukama alina kyeyakolera naye nga gomine tolina budde bumwebaza nakuzza mbaala maanyi kubeera byakukoledde nawe wadde mu ssuubi tajja bibakolera. So olunaku olwaleero kyekindeese maama neyanze okumpita okujja okujulira Mukama ate omulundi buli wali toli mu kujulira wali oli mu kukaaba omulundi ogwasooka kati oli muki musanyu at least oli yaddeko tukwaniriza maama obuulizeko kuba tulaba bane Mukama yeebazibwe Mukama mulungi ekiseera kyonna muli kuti eyo gye tuli eno twebaza Katonda tugulumiza Katonda olw'obulamu bwatuwadde olw'ekisa kyatutaddeko twebaza Katonda n'owooluganda munyemyaka naye olw'okuba nga azze okukulabako omulundi guno watugenda okwebaza twebaza Katonda olw'ekisa kye watutuusizza. bano abaana baani Abaana bange ngasanyusa obbalaba tobale kuzaala tusanyusa obbalaba bannyabo ne bassebo era dde bannange bulungi era dde ssebo mirembe era dde ssebo babimanyi mukyebaleko kale nesimu ebbasanga kati bano abaana baawummudde ababo abaana tebaawummudde kuliko ono omulenzi yamaze P7 ono yabadde kandideeti yabadde kandi banna ekuliko ebigezi ndoza bonna babuyise bakutiisatiisa kale erinnya lya Yesu tebaza Mukama kulikayo kusomera aliwo laki lake yani ono ye lake makanika namulabako nga kanika fisha ate ono yani ono ye liki yakanika mmotoka yali awo Juli oli otya mukwano mama Shakira mukyala Shakira wakubako ku kyeyo nakubako ku kyeyo banga yali ya myaka ng'ena era yennyumba eno n'ekifo kino wali mu nsi eki nagendako omwani naye olugera mpola nagendako omwani nenvaayo negendako e Saudi emyaka ebiri Mukama yeebale ennyumba nga nze bwe njiraba ndabanga kunzi nti omuntu ayinza okugaana okugamba nti sijja kugiyingira nebanga ate gwe ndaba mwoli kulwange ndabanga etanaggwa bulungi naye gwe mwoli kyavudde kuki okuba nga oyingira ennyumba bweti kugulumiza Katonda manye oyinza okuba olina gy'ovudde nga walina ebirooto byo nga nange ndibeerako mu nnyumba eyange ate bw'olaba ogiseresi wenna oyinza okuba oliyo naye ng'owamala dde okusereka ennyumba naye ng'ogamba tennabako kkiriza Katonda agikuzimbidde ayina ensonga lwaki agikusimbidde okutuuka nga weebeere giyingire tokema Katonda kuba ekyo kiba kireetera okukema Katonda aba akuwadde ekintu ayagala alaba okwagala kw'olina n'okuyaayaana kw'olina kitegeeza waba agikutandikiridde n'otuuka n'oyingira ate oba ojaguza kisa kya Katonda kiba kirabisibwa obuba bujulizi. abaana bano ababiri bwe nasembayo kukyaza Lake ne Liki baali ogamba okusoma bonna batuula emyaka ebiri gwali gumu ebiri byali bibiri ejja covid kwaliko omulala ogutali gwa covid naye nga tebagusoma busoma essaawa zino baali ku ki omuntu yali agadde okumanya bali ku ki muvayo tubalabeko basoma era nebaza Katonda ate kati bakola bulungi nnyo okusinga era babeera mu first
bwe babateerako batica bwe babateerako batica Black ali mu class ali mu P1 class ate Lucky wiki ali mu middle class naye babateerako nti ba first grade first grade zebabeera baliko ngena kujja munjigiriza era neebaza Katonda abaana mmwe Mukama tumwebaza ku mulundi guli twaliko kweno kyano nga tusaba obuyambi bwa school fees ani yavaayo tusobola okumwebazaako omwami oyo Mr. Fred William yavaayo n'awayamba nasobola okuba nga abawerera bamwebaza saba Katonda amupeera ebyasinga okwagala museeko feva yonna gy'alaga Lucky ki kyoyinza okugamba Katonda ku lw'ekyokudda ku ssomero oba wali toyagala kudda mu kusoma era nnyo ng'omusajja nali njagala kati Mukama oyinza mugamba ki omwebaza omwebaza nakulabye mu kyaki nga ssebo kyoweekola ebyokuba babiyita bati jazz ng'okuba jazzi neŋŋamba Lucky yennyini gwe mmanyi owange oba ono mulala ani yazikuyigiriza jazzi peace piisi yakutendeka ate wanneewunyisiza weebale kwagala Katonda Liki ye akola ki mu biseera bye eby'okuva ku ssomero Liki ye aba akola ki ekyokola nakirabye okanika piki okuba ne jazzi mu kyaki Liki gwe oba okola ki tewali abeera kwaya liida ayimba gomeri ye wakwaya kuyimba mu Sunday school ono bamitaani ye simumanyi mbadde Jackson kati pulaani yo gwe ki ekiddako oli kusoma kyekiddako kati muvaako pulaaninga kukola ki oyagala naawe oyingira eggalagi piki motoka manamu abantu bano balimu oluntu lukanika bakitaabe baali bamakanika tebaali tebakanika naye bo bakirimu lwaki mwagala nnyo kanika musooke mumbuulire kuba kati waliyo n'omwana omulala eyawummudde ayinza oba atulaba wano n'agamba kyama ki ekiri mu kanika lwaki oyagala nnyo kanika lwaki walondawo kanika Liki mbuulira ye yake talina nsonga kamuze Jackson lwaki walonzeewo kanika mu bulamu bwe bakugamba wakanika koko ate Julie nze olwedde nkola mu bya saluuni sima bantu era kino ate nkyebaliza Mukama Julie wa saluuni nina kyenkuyikiddeko oli mukyala abaana bano bato ate nga be basoma naye n'obaako by'obayigiriza okubanga bakola tugenda tatunuulira butunuulizi bitabo byokka babeerewo n'omulimu nga bagamba gwa famire ki memba maama asiba enviiri nange kansiba enviiri family business otyo kati nange njagala kanika nga mmanya ti abo abalenzi bonna baba balina okukola ki bagende mu galagi bakanike abawala bakole ogugwo ogw'enviiri abawala bakole ogw'enviiri enviiri osibira wa saluuni y'omuntu yaleetaaze okujja okuwagira saluuni mbadde nyina saluuni gyenkoleramu naye essaawa zino sinnabafuna kifo olw'ensonga nti twakayingira ennyumba yeetoddeko ng'abeera ng'aweddewo naye nga nzikiriza Katonda ayinza byonna nja kuddamu nfuna ekifo omuntu singa omanyi abantu b'enviiri bamanyi obbayita ng'omuntu ali n'akuba essimu naga nti jangu onsibe omuntu singa yali agadde okuba nga gwe oba omukolako oba aliwo osobola okutambula n'ogenda gy'ali nsobola otambula nengera nemusiba n'okomawo kino kirungi kyensinza okwagala ku famire eno omuntu andaba oyinza okugamba ye ate makulu kino ge tufuna okuba nga obatulaze ekikulu ekirimu kankikugambe gwe bayita nakitegeera abaana b'omukyalo ono banjawulo ku baana aba families endala abaana be babeera mu corridors aba families endala babeerawo ewaka ne balinda okusoma ne kuddamu ne baddayo ne basoma abaana b'omukyalo ono tebabeerawo ewaka buli mwana abaako lwamusindika ndowooza Liki olw'okuba talina kyakola yaliwo ng'omuto kati Liki emyaka emeka 7 years ate Lucky kale ndowooza olaba enjawulo ntono naye Lucky akanika piki Lucky akuba jazzi zebayita jazzi akuba jazzi Jackson yuno agenda akola mu garage mu holiday abeera mu kanika motoka Julie abeera mu kusiba nviiri
kati gwe maama oba taata omwana wo mu holiday abeera akola ki ate neno challenge omwana wo baako ekintu ky'omuteekamu mu holiday aleme kubanga ataayaaya butaayaaya abeeko ekintu kyakyayiga mu mutwe kyokusoma nga kugenda mu maaso ate ne kino nga bwe kitambula kyonna mukama kyanabamuweddemu omukisa nga mwayitira si weewaawo twebaza mukama ku lwa famire yo bali kubeera mukyala mugezigezi bwoti tata waabwe aliwo nga simulabye tata waabwe ye omaye ebyo tugenda ku kyeyeeyo tugenda okudda nga ebimu byakyankalana yakyankalana alina kujja naye abalala ate abaamutwala kati olina kugenda mu maaso nabaana nkiraba yabbwa kale katusabe mukama aleete omulala mu linnya lya yesu juli olinawo kitalekeka kyoyinza okuwa abaana abawala abali mu sayizi yo Jackson atuwe ate tubasiibule abaana ba Jackson gatuwa bali mu holiday juli bawala banna abato emyaka oyinza kugamba ki omwana omuwala ali mu myaka gyo kyenyinza okubawa kwe kwekuuma n'okwekuumira mu bintu ebyo okuyiga ebyo ebintu by'omu mutwe bye baba basinga okwenyigiramu nnyo tusobole okubeezaawo obulamu kuba kati obulamu bw'ensi bwe tulimu kyatulina kwekwata Katonda kyekyokka kyenyinza okubawa nakwekuuma bw'oyogera okwekuuma oba otegeeza kale okwewala kubeera bavubuka bangi bajja ku sayidi yaffe ne batulimba kale era ne tukkiriza naye erudda tulina kusigala nga tukola ki tolina ebyo byonna kubikkiriza bwesigala ng'osaba Katonda okubeera yakwagala teri mulala oyo ne bw'anaakulimba aba tasobola kwagala nga Katonda bw'akwagala abaana abawala bali myaka gya juli Katonda yaba akwagala omuntu omulala agamba nti akwagala aba akulimba so abaana bawala ng'oli eyo mutwale ebigambo bya juli gwe byani yabigamba bale kumubuulira omwana abazadde amu beesulayo bwennagamba n'amulekera ensi ebeemubuulirira Jackson omwana ali mu holiday nga yamaze P7 oyinza mugamba kikoze n'emyaka emeka n'emyaka 14 oyinza kumuwa magezi kikuba gwago tugawulidde gakugenda mu galagi kwesiga mukama nakukola nakugombya bannyo biddemu ebigambo byo bikulu nno biri 3 naye byamaanyi kukola tunula mu kamera Jackson kukola nakubonakubonawo nakitiibwa kuteeka mukama n'okugumira bazadde baabwe abavubuka abaffe banyoomerwa bazadde baabwe batandika okubba naye kyembasaba mukole muve mu by'okubba tukiza mukama Jackson abagambye abadde ayogera mpola agambye nti abavubuka abali myaka gye nga mwamaze P7 n'esifo n'okudda waggulu agambye nti mwesige mukama ate mukole mugondere ne bazadde bammwe abavubuka mwenyigira mu by'okubba nga temuwuliza bazadde bammwe ndaba nze abaana nga batongo balaba balondalonda busikulaabu balondalonda obucupa neweebuuza bano abaana bali biki nga tobitegeera nnyo naye ng'oba oluusi bava mu bazadde ne bagenda ne bakola ebyo ne bakomawo baako ekintu ky'onyigiramu ng'oli muvubuka Jackson eyo message yagikuwadde weesige mukama atya bazadde bo ate okole n'amayizi agamba ekitiibwa kyo nekikiddizaani mama w'abaana abaana bano nno batendese bulungi bali bakuliza mu Katonda nakula ntegeera Katonda olinayo akatalekeka koyinza okuwa muzadde munno nga gwe naawe bw'oli omuzadde akatalekeka njagala okuwa abazadde bannanga abali eyo muve ku kukuuma ebyama byammwe eby'amaanyi ng'okubuulirira abaana bammwe ebimu ne mubyesirikira mumuswala omwana mubuulire ekintu ekisobola omukuumira mu Katonda tomukweka mubuulirire amanye nti kino nyina kola bwe kiti nyina kino nyina kikola bweti naye wemubeeraawo nga mwekweka ate n'abaana abalenzi mulekerawo basuulirira ennyo ebiseera ebisinga mudda ku bawala bokka abalenzi ne mubasuulirira naye n'abaana ab'obulenzi beetaaga okubabuulirira kuba bw'otamubuulirira wawasa omukyala we tandika kubanga asobola okutambula n'agenda gy'agenze nga tamugambye mukyala we ebintu ebitali birungi so bwe muba mubuulirira paati zonna muzizannye kisa kya Katonda kirabisibwe mu baana baffe abanene toli bubeezi buzadde kyokka wabula oli single maazi ekirowoozo ky'oyinza okuwa abasingle maazi kuba ndabye abaana baba boogera balaga nti balina obukakamu mu ggwe obakwasa maanyi oli mukambwe nnyo era ne basingle maazi abamu balina ebintu bye bakola okulabirira abaana ng'alaba nti bw'atakola kyonna kirina kiri ebimu by'omanyi kuba kati oli mukyala alaga nti abaana mune tebajja kulya tebajja kwambala weewuwo kiri kitya
bakusaidia abaana obalabirira otya gwe ng'omuntu bakussiza n'amaanyi ga bukambwe mu ggo ate era mu byendabirira ebyobulamu okulya n'okwambala kiki ekikweyimirira kuba ŋŋambye kati omulimu tewali nze abaana bange ekindeetera okuba nga nsobola bayimirizaawo mu byonna mu Katonda ne mu bulamu buno obwensi kubanga mbalaga nti twagalana omukwano gubeerawo ogubalaga nti mbaagala ate era wewabanga ssaawa yakugonyola ate nawo bamanya nti mama yanyiize baba basobola okumanya naye bw'obeera ku kkala emu omwana tajja kumanya nti wano wanyiize oba oli musanyufu so olina okugendako eno n'ogendako n'eno n'ozannya paati ezo okulaba ng'omwana wo tayonokeka amanya maama ajja kumugamba kino maama kino nja kimugamba kino sijja kimugamba naye nga naawe omanyi era omutunulako butunuzi n'amanya nti maama alabika ndabanga anyiize era nga bw'onaamubuuza ekintu ajja kikubuulira nga bw'okibuulizizza bano abaana bwe baba nga tebasoma ssente ze bakola mu galagi sinnaba kubitegeera ate nja yambimanyi bosasulayo ssente bakanike oba be babasasula bali bebakanika basasulwa sinnaba bitegeera asobola okugenda nga kati naawe ojjukira omuzadde kati nze mba njagala omwana wange ayige osasula nyinza okuba nga nsabye feva ne bagimpa n'akanika kuba sinnabatandika kubasasulirayo ssente naye mba mmanyi bw'akomawo bamuwaayo 2, 3 oluusi yasibye bulungi omupiira ne bamuwaayo era tavaayo nga bwe yagenze abaako ne kaakomawo nako ssente ezo ziba zituyambako waka nga ffenna oba ziba zaabwe ku byetaago byabwe ng'abaana kiba kyakumuzzaamu maanyi kuba bwekwata ssente ezo n'okola nga bwozirya oba ozikozesa ewaka omwana alabira ddala nga maama bannaye ssente ze tomuwa ssanyu kukola kikunyiikira kukola naye bw'amanya nti nyinayo kaseefu kuba wano buli omu alina akaseefu ke oli bw'afuna ebbiri ze ng'amanya nti kati nfunye ebbiri njijjako 10 nduteekamu ki mu seefu kati akola musanyufu ng'amanya alina gyakola ki gyatereka akasente ke naye bw'anaakomangawo ng'alowooza bama agenda kugulako emmere ate awo agenda kuba tagenda kuddayo enkya kati abaana bano binyumidde ebintu by'amakaago ngenda bikoppa nange ewange bikole bwe bityo kati okulya kati ennyumba ngambye wayingidde tukyakola kati olwo ekyo kiba kityawo mulimu ki mumazewo ebbanga kiwona wano tuwezezaawo kati wiikisi 2 gera mu yakusatu kati bwe nali nzijja nasooka nengulayo obuwunga kiro nga 10 nengulayo n'ebijanjaalo kati ebyo ne mmanya nti mu nnyumba mbikola ki mbirina kati nengulayo ne ku buwunga oba bwa muwogo nabwo mbulina kati bumanya nti olwale bwefumba kino ngattako kiri kati wabaayo akasente ng'ateekako n'akatoto bwe mba nnyinamu akasente kakati obulamu butambula ekiraba kyetugenda okukola ogenda gaba essimu yo lwaki engeri gy'oli mukyala musibe wa nviiri naye tugenda mu kasizoni desemba abantu buli muntu gw'oyitako abaanyirira omutwe nze kyannema okutegeera lwaki desemba teri mukazi atasiba nviiri kale ogaba essimu yo mukwano omuntu ajja kukubya essimu agaye munnange nze ndi eno jangu onsibe oba gwe oli wanze nzije enamba wegiwa ebizinesi yo gikuba abantu mu maaso saluuni yange mbadde njirina nga bagiyita Julie Beauty Saloon nali nagigulamu muwala wange ye Julie Beauty Saloon bizinesi yeeyo nga nagimukwasa naye nga okola ne muwala wo okola ne muwala wange enamba eriko 0752 05 06 10 eya Airtel eri ku WhatsApp eri ku WhatsApp 0752 05 06 10 banaye omukyala yenna ng'oli eyo nga weetaaza okukunyiriza akaviiri naawe nabakuwaana nti wakasibidde wano otwetera ne bakasitoma abalala omukyala ono mulabe akola ne muwala we bambi mumuwagire asobole okuba nga ekintu kikola ki kitambula single mother tulina okwebererawo basingle mothers mukimanyi tulina okwewagira so munoonyeeko ku namba y'essimu eyo wooli agambye asobola okugyawo ate gwe naawe ayagala okujja gy'ali osobola okulagirirwa n'omutuukako olinayo akatalekeka kuba njagala kusiibula akatalekeka banaye mwenna abatulaba banaye tubaagala nnyo mugumiikirize mukkirize Katonda naawe atannalokoka kkiriza Katonda alokola era awonya mu mbeera yonna ffe tuli bujulizi kati obutambula kuba singa tabadde Katonda singa nawe tetuliiwo
wewale kusiima mukama mpulira essanyu nga nze mu mbeera mw'oli. Nina omukyala omu Katonda gwe yakolera ebintu n'aŋŋamba nti wadde mukama ampadde poloti n'anzimbira n'enju naye bw'ataamale kumpa mmotoka sijja kubijulira kati kaamale kumpa mmotoka byonna mbigatte wamu ne mugabo omanyi kyobayo tojja gituukako. So nkwebazizza okuba nti osiimye Katonda by'akoze mu bulamu bwo n'omujulira kati ng'okyalina amaanyi agasobola okumwatula. Bambi mwebale kukkiriza kwagala Katonda ate naye no Katonda abaagala ate agenda kubaagalira ddala. Bayi Liki abakuba kakikano kawala kalenzi nze mpa high five ngende. Bayi Johnson, bayi Julie, bayi mukyala Shakira, mbeere bulungi mweraba.